mu court because onza unganti nominating nze naitampadde kati awo kitegeeza waliwo ebitatambudde bulungi ba omuntu wa ku nominating abakkiriza nti okola ki osobola ate atuuka atakkalwa ate n'atakutiikinga so kati awo wakyali okubuzaabuzibwa. Aha, kansala wa mabagambo agaba sente mu kalulu wamma ebintu ebyo bituufu. Yali muwa kasumuluzo agenda gye speech mu mmotoka yange bwe twatuuka mbuddo obukola presentation ng'omulamuzi ampise enjogere nali siinaayo tayimu yonna esobola kudduka mu mmotoka nno n'empapula kuba bannamawulire mbafuluma mwalige Ssegirinya addusa atidde kwe kwata kansala munnange ne mugamba nti genda onzigireyo speech mmotoka kakati gwe tunulire engalo nga zigaba gwolaba mwaka esente zonna mpozi nga kyali kinusu kya 2 kitasobola kulabika naye nali muwa kisumuluzo naye ngabo nawe yinza bawa zigaba diano za kirabula ndowooza nti pa kansala munnange sente nenga nali simuwa sente nze mu kalulu ako nagaano oggula omuntu yenna nze mu kalulu ako nagamba kanyinyonyole ba kansala banonde oba bagana okunnonda nemba nnyonnyola ng'ensonga nnungi nga ne bazikuba era nali manyi nti mu box bungi nnyo naye kyanneewuunyisa nnyo nga tebwali muso kati ozaako ki banga tebannonda ku mulundi ogwo nga sipiika kansubire ku mulundi guno nga bwe nabasabye committee eya physical planning bajja jimpa era bajja kujimpa because bange Ssegirinya tetuyinza kubanga wali twakusimbira ekkuuli ate nawo ne tukusimbira